Bwe mbasi kibagamba nga leero kankibagambe bannange anvumavuma naye omwana muveeko nja kuwalabula kwatira ku mwana nja kuwalabula mwana muleke naye ng'okyeyogeza erinnya Museveni mu kamwako sente nkyatwalira ddala nnyingi ddala to impose inflict. Yes, that's the job it really does best. Executioner. Better attentive. Munnange mu mwaka gw'ekinaana mugumu nga wajja omusajja bamuyita John Kasasa ng'agula ettaka mu Akurite. Ettaka nga liri eka 48. Eka 48. Omusajja ono bw'agula ettaka waayita emyaka mitono nnyo n'ava mu bulamu bw'ensi eno. Mu mwaka gwa 89 yali alese abaana be 4, abawala 2 n'abalenzi 2. Omulenzi omu nga ye Noah Kasasa, omulala nga ye Frederick Kaddu Kasasa. Bw'omala okufa ettaka nga muli baana bato, bwe mba nga tata wammwe alese ebintu bingi babirekera Administrator General. Administrator General yo yakola ku bintu by'okufa nga muli baana bato. We muweze 18 Administrator General aba asobola obbakwasa ettaka lyammwe bulungi nnyo bekapa. Mu mwaka oguwera ogwa 9 Kaddu eyali omuvubuka omukulu ku baana ba mwami Kasasa then yali awezezza emyaka egisukka mu 18. Omukulu Kaddu Frederick yagamba maama we nti nze maama bampeko paati yange ku bintu bya taata ntandika okweyiya. Munnange maama ne family bakkiriza ne bagamba Kaddu nti ku eka 48 tukuwaddeko eka 13.89 ezo zizo ne bazikwasa Kaddu mu ngalo beba ezo eka tuzikuwadde 13.89. Kaddu agende wa Administrative General. Uliriza olugero luno. Kaddu watuke wa Administrative General waabwe amugamba ne family nti tukkiriza bampaddeko eka 13.89. Administrator General amugamba nti naye ekyapa kyonna ti kikino ekya eka 48 genda osaleko ekyapa kyo ku kino ekinene ekya family ojjeko ekikyo ekya eka 13.89. oluwulira Administrator General ng'akwata ekyapa ng'akikwasa Kaddu Frederick mutabani wa Kasasa omukulu bali abalala bato. Kakati omusajja ng'omanya ebizibu by'ekivubuka naye ng'akwata ng'agenda ng'anoonya asobola omuwa ssente ku eka ze ziri 13.89 ng'afuna mukwano gwe bamuyita Angelo ng'awola Kaddu kuki ku zino eka ze 13.89 naye nga balina zisala mu kyapa kiri ekinene ekya family. Kati wano olina okujjukira nti Kaddu yalina ekyapa ekya family yonna okuva ewa Administrator General. Kaddu akitwale wa mukwano gwe Angelo amufunire ssente ku eka ze ziri 13 azimuguza nga Angelo Kaddu naye amukwasa ekyapa kiramba asaleko ziri 13 zamuguzizza. Owulira olugero. Angelo aba yakafuna ekyapa kuva ku Kaddu kyeyajje wa Administrator General. Kaddu ye mwana wa mwami Kasasa omukulu. Jjukira alina baganda be bamuwa kujjako kusalako kyapa kye kiri ekye 13 kwana mu 8 n'agenda n'aguza Angelo nawa Angelo yejjeko ekyapa. Angelo baba akakimuwa beppa Kaddu n'afa. Olaba olonda ekyapa mu mannyago. Kaddu n'afa nga Angelo ono yalina ekyapa kiri kyonna. Jjukira balina okizzayo waani ewa Administrative General nga bamaze okujjako eka zaabwe 13 bazzeeyo balance waba family member. Angelo aba alina ekyapa Kaddu mutabani wa Kasasa ne Kaddu n'afa. Munnange
Angelo ng'asirika jukira kati alina ekyapa kyonna ekyomu Akurayiti. Mutabani wa Kasasa afudde ne Kasasa afudde. Kasasa yafa administrator jene ekyapa n'akiwa mutabani, mutabani n'akiwa Angelo, mutabani n'afa, Angelo kati alina ekyapa. Owulira olugero kati Angelo omusajja wattu mu 1990 ng'akwata ekyapa ng'akikuba mu UBD, Uganda Development Bank, nga bamuwa milioni 7.6 aba Uganda Development Bank. Kati Angelo bamala omuwezo milioni 7.6 aba Uganda Development Bank, Angelo yasinga era emikisa. Uganda Development Bank ekola kusinga eggalawo be ba ng'ekyapa gye kiri ng'ate naye bamuwa ssente. Wabula ky'ataamanya nti banka we zizolovinga babaawo we batereka buli kintu kyonna. Ebyo ebintu byonna baali babitutte mu banka gye bayita iyo banka bagiyita ani maama, banka bagiyita Enipat. Kati Enipat ng'eyina ekyapa kiri kuliko mortgage wa milioni 7.6. Angelo gy'ayina oli gwe nagambye yalonda ekyapa mmannya ge, mutabani w'omufugo yakiwa n'afa nga yakirina. Kati abeera nakyo. Tutuuse kati ku kinyusi. Wogenda otegerera olugero we lutuuka. Kati Angelo aba alina mortgage mu banka nga omukulu gwe bayita Kamugisha nanyini Akurayiti Estate alinaanye ettaka lino. Wabula yeebuuza bulijjo ine ekibangirizi ky'ettaka ekinninaanye kyani olwo amaze okukola estate ye mu Akurayiti abantu bagigenzeemu, naye ng'ekibangirizi ekimulinaanye kyekiri ekya 14 Angelo z'alina ze bamugamba okujja ku kyapa kya famire. Munnange mukulu Kamugisha ng'atandika kunoonyereza mulandiza ani nannyini awo. Nannyini awo ettaka ekifo yasingira gundi n'asingira gundi banka biki. Kamugisha Akurayiti ng'agenda anoonya information mulandizi muki ng'agwa ku Enipat ng'ategera Enipat yeyina ekyapa kyawo mu Akurayiti kuliko mortgage wa milioni 7.6. Kati nga batandika sonda magezi basasule mortgage, Angelo asasule Enipat ebaddize ki ekyapa. Era yo Enipat olwagi wa milioni 7.6 nebabwira nebaddize ki ekyapa. Angelo ng'atandika kuyiye ayine Kamugisha. Kati otegedde olugero we luvudde ku famire nti bayinaawo abayina ekyapa mu ngalo, none of them is a family member. Nga batandika kukyusa ng'ettaka balijja mu ika nga balizzamu hectares, nga bagenda ku gulawundi nga bazuula nti ettaka ddene nnyo bali mu ika 3.4. Kati ng'ekifo ky'okusaasira famire nga baganginga nga banoonya abasirikale nga bagulirira abantu bakuba abantu kiba nga beera omuntu yenna ku ttaka. Angelo ne Kamugisha nga baddayo ekajjukira ziri 14 bwe baba bazijja mu Enipat Bank. Angelo akkiriza mu kumusasulira mortgage nti Kamugisha atwaleko 10 yasigazeeko mmeka 4. Teyalina sente ziri 14 atwaleko ku 4 ono asigaze 10. Kamugisha ono omugagga wa Akurayiti bwe bamala ovaayo nga bajjayo ekyapa mu Enipat balemu okukkaanya bobo bambi Angelo ne Kamugisha balemu okukkaanya beetwala mu kkooti ku ttaka eritali lyabwe. Wabula famire eno yatandika okukola tooth and nail nga bwetambula bwegenda mu kkooti ez'enjawulo. Nkugambye ki omusango gwatandika 2 balina ne kkooti gye baatuukamu ng'omulamuzi mu kkooti asula mu kifo kya Kamugisha mu Akurayiti omusango n'agugoba ne bagenda mu high court negamba balina obbawuliriza expeditiously ne baddayo after 20 years. Hey, kati Kamugisha munnange ne Angelo
nga beegabanya ettaka nga Kamugisha atandika kuzimba ku ttaka ly'abandi nga bamanyi biri byaggwa famire y'omusajja ng'ebonaabona. Bano benkunyumiza ettaka baaligula mu 8. Bannange babonyeebonye, taata naafa, bulaza naafa, sisita naafa, sisita omulala naafa nga tebalina we baziika. Kubanga mu 8 taata waabwe yagula mu Akurite, yagula byonna nga n'ebijja byakubeera awo. Bannange okubonaabona kubadde wali 20 years in court. 20 years. Balinga n'amayumba baazimba baagabirako dda abantu. Tujja kuba tuguva piece by piece. Mbadde njagala nnyo ofuna olugero nga we lutambula otegere injustice ali ku ttaka ly'e Uganda. Nti abaana bano babonyeebonye ne batuuka ne beegayirira Kamugisha, bambi tuweeko yiika 10 osigaze 24. Kubanga abasajja nga tebakkiriza ne bateekako kibooko baleeta amagye. Kati omanye amagezi ge yabakola, yagenda n'aguzaako muwala wa pulezidenti ettaka. Kwezo mukulu Kamugisha wa Akurite yaguzaako Diana Ikes 2 era Diana ye yagula bulungi tewali amenyinako buzibu. Naye wano wooyina otegeerera bannange omuzadde wo waava mu nsi ebizibu ebimu ebikusanga weewuunya bw'otunula ku famire ya Kasasa n'okubonaabona kwe bayiseemu. Si yono omusajja bambi eyagula ettaka mu Akurite mu 81 naye abalisanze mu 2022 ne balyagala balyefunze ne balizza ne balisalaasala poloti ne batuuzaako abantu. Estate zitemagana bwe ziti mu Akurite bw'oyitawo Akurite estate ze zitemagana Bakamugisha be bagagga. Naye kooti yaddamu Ministry of Lands nekola apology, Administrator General nakola apology. Bonna abakola ku byapa bino ne baddamu ne bagamba nti ebyapa twabiyisa mu bukyamu babisazeemu. Ebyapa ne bagamba babisazeemu. Kakati Akurite yagamba abantu abali ku ttaka eryo nti agenda ku Court of Appeal, agenda leeta abantu b'okukyalo babagambe nti be babaguze ettaka. Naye njagala bagamba abantu abali ku ttaka lino, this is a serious, very serious. Erimu n'abanene abalala wadde nammwe muyina abanene naye kati ne muno mulimu abanene abalala. Listen, bagambe baddemu bakuba ebyapa ebyo nga bipya. Ettaka we mwaligulira mu Akurite lyali lya miliyoni 3 mwezi. Saawa zino mulimu miliyoni 2. Ekyo kye bayita double jeopardy. Nannyini ttaka Kasaga family, Kasasa family eyagala abantu mwenna abagula ettaka eryo ku mukulu Kamugisha owa Akurite muveeyo mutandika okukwatagana nabo kubanga kooti biiru zokka ze yawadde Kamugisha estate ejjaggwa bwe bateyagwadda. Basoose ne bamukuba olukaaga tebannamubalirira damages. Basoose ne bamugamba akwateyo miliyoni 2 asooka abiwe compensation ayinayo olukaaga bamubanja obuwumbi ng'obu 2. Now bannannyini famire tebaagala kutuusa ku bulumi ku bantu nga bo bwe batuusibwako. Bamanyi kye muyiseemu, bakimanyi bulungi kye muyiseemu. Mwagula ettaka mwaligula mu bukyamu naye ng'abasajja balina ebyapa babikola ne babisazaamu n'akolaga ekyapa naye ng'etekiriyo. Kamugisha ebyapa byonna byabalaze baalaga bisazibwemu. Abantu abali ku ttaka lya mwami Kasasa nga mwami Kamugisha yakusalirako poloti nga kwotudde, njagala okukulabula. Genda oyogere ne famire ya mwami Kasasa ejja kuwuliriza eri wiringi. Naye bwe mulinda apiiru mwami Kamugisha gy'abasuubiza, apiiru eyo bano bagenda girinda. Naye senga erikomawo nga eri mu feba ya Kasasa famire n'ennyumba gy'olina ku ttaka eyo tebagenda gikulekera. Nziramu mukulu Kamugisha agamba abantu mu Akurite nti ye agenda kukola apiiru mu Supreme Court of Appeal. Eno judgment ya High Court ne Supreme Court, court yes 2. Senga olinda apiiru ya mwami Kamugisha ne weenejja myaka egi
ena saba Katonda ebeere mu feva ye naye senga tebeera mu feva ye gwali ku ttaka eryo erya mwami Kasasa n'ennyumba gy'olina bajja gitwala naye ng'omukisa kati oyina ogujja mu mitigating balabe we muyinza oyambagana osigale ku ttaka eryo kubanga waligulanga obaliddeko obulamu bwo bwonna owulira injustice ku ttaka era abantu abagamba nti kooti tezikola mbeewuunya bano okuva 2-3 beetakuze enjeyo basiiwuuse bafiiriddwa tebalina we babeera abaasenguka ddamu akurayiti tebajjaamu naye nga mu akurayiti balinamu eka 48 bwe tubalirako ne ze baawa muganda waabwe naye tuba tuzijjeeko balina eka 3. Ladies and gentlemen, mbajjukiza bulijjo nti tujja ku nsi eno nga tuli bute ne tutuusa ku bannaffe obulabe nga Kamugisha kyali mu kukola kati n'olwanira buli kintu ku duniya wallahi n'olumya abantu nga Kamugisha bw'okola n'opangisa amagye ne gakuba abantu kibooko n'okola buli ky'osobola naye wallahi ku duniya otuuka n'ovaako ebyo by'olwanira n'obireka n'oddayo mu ttaka nga we wajja. We fight for everything. We take everything by force. But we get down and leave everything, still go back with nothing. That's life. So you know Jimanyaka ye life. Olunaku lw'enkya paati endala nga tweyongerayo olaba obunnanfuusi wano olw'okuwadde olugero nga Kamugisha we yatuuka ku ttaka eryo byonna biri wano era nga ne Ministry of Lands yeetonda judgments zonna ziri wano beetonze okuba nga baatuusa famire eno ku buzibu bwe buti era ekintu ekiriwo kye tubasaba abantu mwenna abali eyo ku ttaka lya mwami Kasasa mukisobola okuvayo ne mwekubira omulanga ne mukkaanya mwami Kasasa famire weeri eriwedde obbawuliriza naye ng'ettaka lye muliko mukitegeere bulungi eryo ettaka muliriko mu bukyamu by court ruling awo tuvuddewo